Good morning. It is a Friday. Nga muchimando alotera great vibes era nga olunaku lwaleero nyina mwana mulenzi Dr. Brain oba muyite Doki eyakuyimbira obuyimba obulungi nnyo obw'omukwano leero agenda tunyonyola obuyimba bwawandiika omukwano gwalina oba just abali mu showbiz nakola ssente. Wasuze oti? Omwana nga avuddeyo nasuze bulungi naye kati ndabika nasuze ntyanga ngamba ngenda kwogera kine Evelyn olunaku lwaleero. Soko obuze ku balabi ba Spark ku makya basuze batya? Abalabi ba Spark ku makya mbaagala nnyo. Amanya gange nze Nkwanga Geoffrey naye njagala nnyo nga bampita Dr. Brain oba Doki. Nkwanga Geoffrey abava in which part of Uganda? Nkwanga Geoffrey asobola okuva e Buganda mu kika ky'Engo Nkwanga naye ndi musajja Musoga. Oli musajja muso. Mpozi bagaba kodeyo? Kodeyo. Abaana bewaife kodeyo bana mujebale muri bukalamu muri balamu muri bulungi yanti oli yoga muri bukalamu means bulungi. Congratulations twase mukulira ngo inayo a bouncing baby boy. Wafulirawo musika mangu mageno twala microphone. Nedda actually mbadde ne baby boy, that was my second baby boy. Oh, so inayo mwana omukulu. I have always had Akiba. I have Akira now. Akiba bonna balenzi. Akiba and Akira. So the first born ine myaka emeka? Yazaliwa 2020 mu Gwokubiri. So that means kati go wazaddemu omwana asembayo kati oli settled. Omwana asembayo? Obo kyagenda kuzala yabana. Nga njagala abaana bangi nze ndi mwana omwe omulenzi wa taata wange. Kati lwaki oyagala bangi? Njagala nanti bangi lwa nsonga risk gye ndi munene ey'okugeza ekika. So leero tukusanze ku Zaffa Music Agency. So is this like your studio? This is Zaffa Music Agency studio. Yeah, we got signed there. Hold on, you got signed. You as Dr. Brain, you're now under a label. I'm now under a label called Zaffa Music Agency. Yeah, and this happens to be the location. Watugamba nti wagwa mu bintu Doki. Nze munaye bwe mba nsayininga ndowooza mba planninga nnyo okugwa mu bintu nti oba sente zijjirako and stuff. Wabula mba nnwana ku exercisinga birooto byange. Era olunaku olwaliro kye kitutwala kula kweva balabe music oyo gwe nagambanga abantu njagala kukola music ali urban, njagala kukola music ali kubanga nzukira wakyogerako noga mwene nyimba nyingi oyagala kuddamu kuzza music we Uganda on top. Nenjagala okubuuza kati ekirooto ekyo kye wali oyina kubanga tugamba mwena bayimbi boyagala okuwaayo ennyimba ezo. Kati njagala okubuuza olunaku lwaliro bayimbi bameka waba waddeyoko ku nnyimba oba gwe atandise kweza ennyimba ze wagamba ezaali nyingi kubanga nzukira ne Kim agamba ogenda muwaayoko kweza ennyimba ze watugamba. Kaakati ekiri ku gundi ku project ya 714. Yes. Yeah, ndowooza gye twasooka sokolindeko project 714 jatugenda releasinga leero. Eyo gyombuuzizaako. Gye wagamba nti olina ennyimba nyingi nnyo zoyagala okuza Uganda music kutoka. Ziri 98. 98 is what? 89? 89. Okay. That's 14 EPs of 7 songs for one EP per each artist. Kati buli muyimbi ogenda muwangayo EPM which contains 7 songs. Kitegeeza ennyimba 98. Naye waliwo enjogera egamba omugumba tagaba luzaalo. What is that? Nti if you're barren, don't give birth. You don't give portions to help people give birth. So I'm trying to first evolve my own brand. Katona bagabako oyagala kutandika naawe. Natandika already, we are in process, we are recording the songs. Naye ekintu okukireeta mu maaso g'abantu nti kikino kiwedde. Nga nange I'm focusing on my brand as we record the music simultaneously. Naye nti sinatandika kukifrontinga nnyo paka nga nange pages zange zifuuse bulango. Ekitegeera sagala ate mmale okuta album ate negayirire ba influencer bannaayi nyambe nga ate sinaawo sente nti nandyagadde mbeere nga nsobola obasasula sufficiently ate nga brand yange bwe bekola sente mba nsobola kifandinga kuba nasaba abantu bagula ama t-shirt ga 714 nga nina essuubi nti bwe banaba bansupportinze
nja kuba nsobola okusasula ba producer kuba nze nakisuubiza naye ba producer bange tebasuubiza muntu kitegeeza nina okubasasula production wa buli luyimba paka ku mastering kigwera mu kakadde kamu. So let me ask a question. Zino nyimba zoyagala okuwa abayimbi EPMM oyagala kubanga gogi sponsoring nga goba wadde kiwedde najja nayimba nakola kinga kiwedde njagala nga ne videos nzazi ba shootingira ku sente ezizo. Yeah, How are you lwaki planning on getting back the money? Not actually getting back the money. Chivalama njagala baberenga aba abayimbi abali signed by the people. Njagala baberenga it is just a give back. Kitegeera. Ngani giving back. Gwe oba abayimbi bobo wadde nyimba. Nza giving back to the vocals that I trust in Uganda. Kitegeeza nti netaga community help okusobola ku giving back kuba ne bobokoze organization amaliza wetaga community help okubeezaawo ate abantu beweeyo amaggo kola ki. Yeah. Kati ekyo kyawukana kitya ne kya radio kye yakolanga nti yabeerenge nawandika oluyimba n'agamba luno Lydia Jasmine yasobola okuluyimba n'alugjayo obulungi. Is it the same thing? Ndowooza ekikyawula nti nze njagala abayimbi ne besimanyiiko nabo mbawe ennyimba besimanyi nti nga si nti oba mikwano gyange oba nti bakubamuko ku hit oba kale mu ngeri yonna nga tetuli related nenga just omuntu ayimba bulungi. Right now it's more of a global village. Osobola okulaba omwana wadde ali mu ssomero wadde ali mu kyalo naye nga ayimba bulungi. So be baana bengenda okurutinga for 25 and below. Oh, so tuli kutunulira banene already abakimakinze edda. Ate kati olowooza abo abakimakinze edda lwaki mba neetaaga sente za kusasula producer. Nkufuna kati you want to invest in Ugandan talent in short. Njagala kuinvestinga awo obudde bwange. Eno 714 njagala ebeere season 1 nkole season 2 nga buli season mbalitayo abayimbi 14. So katugambe olikola charity oba oyina engeri gyo planning okubanga ofuna ndi mukola academy somehow. A school in other words. Mu ngeri emu egenda kubanga ssomero naye essomero eririna barecommenda nga tebaggwayo. Nga barecommenda abagamba nti omwana bamutwale eyo nga tebaggwayo. Kwegamba nga nalaba nti essomero lino likola nnyo mu bibuuzo bu results wezikomawo n'essomero lye lisinga. Kati nze bwe mba songwriter nga so delivering ennyimba 98 ogw'omwaka n'empisaawo omwaka omulala n'emitenda 98 ekisooka mbangeza katalogo as a songwriter. Ennyimba ze ndi mu kukola zisobola okugenda mu movie songwriter yafunamu ne producer. Zisobola okugenda mu bulango still songwriter yafunamu. Ennyimba ze ndi mu kukola ndowooza nti ziba zigenda leta streams online. Of course we must the producer atene nkuyiza nza bagenda ofunamu online naye gwe you can perform it worldwide. Nekirala nti however much nza wandisa oluyimba naye bamaliza bagamba oluyimba lwa gundi. So mu nyimba zogenda okubanga owandika kimanjala okubuuza nga sinakwerabira 714 714 what's the history behind 714 obukwata 7 times 14 ofuna 89. Yeah. Oh wow, mbali manyi math wangemu. Guys, sorry, nafuna ko 03 mu math. So, ebintu ebimu mu math manyi no kwebuuzaako. Yafuna 03 out of 5. No, guys, it was 03 out of 100. Like for real. Nazifuna gezo max series erabira. So, chovala ebintu bya math ebyo ngibigenda ko mpola ebiseera ebisinga mbasagala ku papa. So, kati zine nyimba mulimu eza BET, mulimu ezigenda twalako ku Grammy, oba just ku target yo ndala nnyo. Target yange ya kubeera nga ekintu kino kivaawo gamba is he Ugandan? Bana Uganda batandika okumanya mbu naffe tuli ba global music makers tekirina kubeewuunyisa omuna Uganda okuyimba obulungi. Bayimbi ki wano bayimbi be Uganda boolaba either baliko oba abaliko boolaba nga really there an international market. Basobola okugenda nga tebagenze kuyimbira bana Uganda bali Bulaaya but also abantu abalanga si bana Uganda. Ekirungi ekiri ku music nti vocalist ne rapper oba lyricist bafuna bafaani mu kifo kyonna basaliddewo ku showcasingira art wabo. Nti rapper bw'atandika okurapinga mujja kuŋŋaana ddala bw'aba asobola. Vocalist asobola oyimba n'okwata mu lubuto. Okitegeera. So kati ndowooza nti abayimbi abali ku gundi abali ku standard eyo yokuba nga basobola okukola ki that international market wadde nga tebannatuukayo
of course ndowooza abadde nga kitugerezaako ebbanga lyonna balimu mu generation eno ba generational kings waliwo Apas is very sellable. Yeah, Azau is very sellable. Joshua Baraka is doing it. Cohen JC, there is Lamu. She's been doing amazing. I know Lamu. We actually work with Akola NTV. There is Shina Skies. Shina Skies. Sellable international market. Yeah, because Shina Skies is very versatile, but she's forced to be doing the music Ugandans can understand. Because wafulumyo tetumutegeera tetujja mu support. Ndiko tulowooza sambu abawagizi tulina okukola kye baagala ate nga balina kwagala kye tukola. By the way, music industry chimanyi mbona etuusaawo nti abantu bakuba baboga music simply because abantu bakuba ekidandali gwe tugenda osinga onyumira ne beerabira nti in just like a month or two the music ajja baawe. Yeah, so kati mindset einovaawo ate ng'erina kuva mu baana bato kyovola banfokasinze ku baana bato. Kati nga sinaba kujjako no list gy'osoose okumpa eya generation eno yaffe eriko katusooke tufokasinge nawo kweyo generation. Olowooza buzibu ki kubanga generation eyo gy'oyogedde truth to be told right now ennyimba ze bazikuba mu bbaala and the vibe is still high. What do you think might have been the problem? Ku lwaki tebaatuuka waggulu gye tubasuubira okuba nti baatuuka? Let me give you an example. Oluyimba lwa my baby Joboy. Yes. Don Easy yagamba omukulu wa Empower Mr. Easy yagamba yaluteekamu emitwalo 10. Ejjaddo zibanga sentiment bukadde nga 370 eze Uganda. Ani alinaro ono mu Uganda ani alinawo ani alinaro eteekamu ezo senti nti omwana ne bwakola quality y'oluyimba nga lwakabi still lwetaaga promoting nsi ku nsi. Oh, so the problem is with promotion. Exactly. Nti abantu abasinga bagamba wangenda oteeka omutwalo nja kuddayo nkuba eshonga ya kyesatu. Ekitegeera? Kati omathi tetunabasalawo. Kati ya exposing budget ye. Davido yakubuulidde ye. Tanaba nekimanyira ati Verula Gold Vivu kwesiba ku nnyimba. Kitegeera? Nga gotomanyi kiki kiri mabega golozo oluyimba alwagadde. Nedda abakyali bayimba bubi abasinga. Ne promotion kubanga waliwo abayi Kimi yakyogera. Kimi yagamba nti waliwo mu Nigeria gwe baleeta nga mulle ennyimba ze muzimanyi naye bw'atuuka ku stage performance nga byayimba tebinyuma. Kyekyo bakyali awo sewo batiikamu kitegeera. So kati kisooka artist alina okubeera nga addamu okuweebwa value. Nti bwe tusayiningibwa tulina okwegattako ku PR. Kitegeera. Kuba kati engeri gye kyafuuka nti kati buli muntu yafuuka influencer. Kireetera oluusi abayimbi okwemala mu value nti agenda n'okyala ku buli live oli ne bw'aba nga muwemuzi amanyikiddwa. Kitegeera? N'ogenda just for just. Lockdown nejja ne mugenda ne musabiriza akawunga. Binafuya muyimbi. Kati waliyo oli omanyi nti waliwo omuntu akufansinga nga ye tamanyi haso moyita. Ngalaba go buli kimu obulamu buli perfect. Nga mazima ne bonalabisibwa ku kaalo kuobeera okwe noba nga weewola n'okola biki nga ye tali kumanya byoyitamu ebyo kuba weeroweero. Naye oluusi nokola ki tumanya pretendingira tekuba neighbor. Oluusi yandikutaasiza immediately. Netwagala netudda mu public oluusi netukaaba. Kitegeera? So kati okukaaba kwaleetera abayimbi okukola ki okunafuizibwamu. Wano ekigambo kye wayogedde n'ogamba nti ennaku zino bakidibya ekyabasereebo kati kitegeeza kati tusaawa zino mmenyera wansi biki ebijjeewo ekyo respect y'abayimbi oba omudibo nti omuyimbi aba wakabi kubanga era siri wakikonyeeko kati first of all kati ntegedde okusabiriza n'okubanga mugenda ku buli live newankubadde omuntu nti awemula tofuddeyo brand yo biki just because gweyagala abantu kulaba. So ki ekirala ekinafuyiza ekitiibwa ky'abayimbi? Ekirala ekinafuyiza ekitiibwa ky'abayimbi nti takyamanyiwa watuufu waafunira. Kitegeera? Takyamanyiwa watuufu waafunira nti amabaala gandibadde mangi ne twongera osanyuka lwa nsonga nti amabaala bwe gabadde amangi amabaala bwe gaba mangi gasasula omusolo ogwa music wa mwako muziki waffe naye sente tetuziraba ng'abawandiisi nti kituleetera okubeera nga tetwagala ku thinking beyond wabula nga tunoonya mmere ya leero mu ngeri bwekyo tukola music atali mastered. Kitegeera? Lwa nsonga tazza music tomanyi watuufu ngeri jazzaamu. Kitegeera?
so kati oluusi tuyinza okuba twetaaga nga copyright bwe bagamba we yaddamu okola ki yes kati kyetaaga okubeera nga ekirala ekituzizeema ekitukuumira wansi oba muyala kubanga nze mmanyi buli muntu ayagala okwekisasayizinga ebirooto bye singa aba ne ssente naye ekitukuumira wansi ekirala abantu banandaba batya katugeze okutta omuntu olwa copyright nga violatinze nogamba banaye industry enampa saving etya kitegeera mutya okuswala naye nga ate ebiseera ebisinga kyekituufu ekyokukola for example omuntu asobola okujja nakozesa akalango n'atakuwa wadde ebibiri n'okalaba ku tv naye n'ogamba yo tv njeetaaga kankireke notagenda gisuwinga wagikola ki because olowooza bw'ola gisuwinga egenda lekera okulayinga music kitegeera ekirala ndowooza ekisinze naye tv ebeereemu lwaki ebeekumalamu amaanyi tv nnyingi ennaku tekumalamu maanyi naye okwagala okuuma oluganda olwo lwansonga wava muno tewadda muno bayinza okuba nga tv gye ziri nnyingi naye nga sipaaka yekubeerera nga ye munno ddala akubeereramu bala bayinza tebakuba nga sipaka webale omanyi doki emboozi olina nnyingi naye saagala nyine mbeeko nekyenneerabira nga abantu tebanaba nga bakiwulira kubanga obudde buyinza okudduka olina lisiti y'abantu gy'oyogedeko ya generation eno eyaffe oyogeddeku apas oyogeddeku azawi back then I think even big tree lagwa mu generation ki naye ndowooza tukyali naye lwansonga generation y'abazamba yali muto nnyo mu generation y'abazamba but do you think he's doing enough in this generation? He's doing good just nti era naye abalabalamu akifunamu atya songa yagibirizinga dizenga sinawulira olimba lwelu no munaye oluusi okudoinga good mu industry tekiri ku gundi yokka tekiri ku release za nnyimba kiri ku kyekira nze ndaba n'ebintu ebiri social abeerako nga reasoninga mu ngeri etuweesa ekitiibwa nga ba musician he's not a guy gwosobola okuwa emboozi n'abaswaza nti abayimbi ba reasoninga bubi so ekyo nakyo kibaluma mubeera n'omuntu aba representinga ng'ayogera bogas owulira ng'ofa ani yali aba representing nzeko nayogera ebintu ebitakwatagana nze kennyini anakisoboka nga gwa Dr. Brain atayogera ebintu nga tebiri mu magezi kyeka nno Evelyn oyimu kwerabira ekintu ekyo ensonga lakweva kyekyo tugenda osembyayo era enje agenda bad timing atugamba nti katobula eddakiika bweziti sumule lakweva oyogedde ku bayimbi nga Epasi Azawi Shina Skies back then I think I had a conversation with someone nga bogera ku Azawi in particular omuntu oyo nangamba nti no obadde okimanyi nti no Azawi abadde asobola okuba nga ssaawa zino ye one of the top leading female artists nti yes akola bulungi naye waliwo talikola to the maximum of what she's supposed to be doing. Azawi ali ku levels z'abatems creativity wise ali ku levels z'abo batems ba irasta kale eyo gye balina oba rating yayinza okuba basinga n'obasinga naye kale gye balina omu rating eyo naye era nga bwe nkugambye wano tetulina lo eya promotion oli tasobola gamba omwana ono oluyimba luno olusinze ku album kandi uteekemu zino sente so omuyimbi my label is going to do so your label ekkiriza project gyoyagala okukola eya 714 nti ffe tulina engeri gye twateesaamu nga nzikiriza okukola ebintu ebyo naye weewaawo biba bibakwatako bannayuganda babazungu bannayuganda bannaffe balinamu ku ttooke balina nsuku well olunaku olwaleero tugenda kubeera ku lakweva ku ziri EP Dr. Brains ayogedde leero lwagenda okubeera nga azita mulimu ennyimba 7 right no eyo EP ya Dr. Brain ngasinga nti it is a very solo EP nakwataganye n'aba sound makers kwataganye na sa voice nze na muntu yenna there is no collaboration on it. It is a solo EP. It has 7 tracks and 1 intro that makes them 8. EP inakuwa na nyimba 7 eyange kati EP yonga yo the real EP inakuwa ka nyimba meka the real EP should at least not be less than 25 minutes but sometimes people can do 3 songs or 4 and make it 25 minutes zinza n'obutawera oluusi abamu tebamanyi standard time abamu tukola bukozi soko yawulira omuntu EP ne album kati EP kitegeeza extended playlist then album
era naye ebeera nga extended playlist naye EP ebeera nga mini album olwoya nti oli agambye agenda kuta EP they are going to release half an album. So an album is like 14 songs. An album can go even to 200 to 100. Yeah, there is a limit to it, I think. Yes. Yeah, especially time, because you can have 3 songs of 30 minutes and So lero kula kweva soko tumenyereko because walonzo luyimba kuze nalabye ku list yo eri Broke Girl Anthem. Broke Girl Anthem ofachi naffe. Ofachi naffe twagala bachala bavu. Nedda. Nali ngamba nti poverty is a national anthem. Obwavu buli muntu abukaaba. Kinotekako omukazi n'omuwala. Ate money yo Broke Girl Anthem. Nti munnaye omuwala nga talina sente lw'omugamba nti omwagala. Lw'omugamba nti omwagala anthem gy'oddamu owulira sente. Yeah, as long as you tell me Evelyn Mike I love you. The next you know I want money. You a rich auntie. No, I'm just saying singa mbadde sizirina. The next time you know it is mamba njagala say. Ebiseera ebisinga nawe oba okiraba nti baby wange abulamu kino baby wange abulamu kino. Ladies and gentlemen, that's Dr. Brain for you. By the way, we're going to Dr. Brain oyinza okumala olunaku lulamba. We've been laughing and having a conversation. Nebe twayogeddeko before tubyogeddeeko kati. That's how big Dr. Brain has a lot of things to talk about. But lero olunaku lwalero twenda kubeera kula kweva ngate are releasing a EP ejaise VAT munage mubeereyo by sawe at least oberenga wole. It's a Friday, guys. Tugenze mu weekend. See you guys on Monday. We love you. Spark Kumacha.